tusooke okutuusa okusaasira kwaffe eri meeya we Nsanje Town Council Mathias Walukagga Mulumba Duka Ekibabu muzeeyi yagenze erinya ligwa litya Duka Ekibabu ati yalijjawo naye Taata Walukagga yafudde bambinga kitalumye kakati nno munnange ekisinga obubi Walukagga alina ekivulu ku Friday what yiti mukakitaffe mu kitawuluzi alanga naffe wano mukakitaffe mu kitawuluzi ekivulu kiri ku Freedom City kati ekiri ekisinga mu byonna ne maama wa Walukagga yafa ennaku ebbiri Twiz concert ale bali bagiyita soli mama bambi kati eri concert yagenda mu maaso alisazaamu eno bagiyita mukakitaffe mu kitawuluzi muzeeyi kwagendedde eri ndoza soli mama naye nga yo concert eko ekyali ku Freedom City omusajja mukulu ajja kwegumya mu bulamu waliwo wootuuka nga olina guba bugubi nze njukirako ebiseera nga tukyali mu comedy oba ani yafiirwa sister we ne bamubikira 20 minutes to the show naye n'ababisi balindenga mu bannanga ababika najja ate n'asesa n'amala n'agenda so ebiseera ebimu ndowooza tulina okugoma kubanga bw'okitunuuliramu ddala amazima zaataddemu na biki okukyusa date yinza okugwa mu muntu omulala yes obaddewo wali omwoninza omuntu ono tagenda kudda ate ebintu birina ssente zijja kufa so kale naye nga kikutukusaasire nnyo Walukagga Katonda ayongere okubeera nga akugumya bagenda kuziika Taata bagenda kuziika leero Ekinyerere kale bambi mukama amulamuze ekisa ne meeya naye tukusabira ogume ogende okola emirimu gyo then shame ndowooza wankya wemba seerabidde shame Ssemambo bambi Kagusunda wankya bakuba babadde babikkiddwa nnyo okuva kwa speaker omanyi weekend kuva ku Friday twalina amawulire mangi nnyo olwo nemboozi etawa nabudde kwogerako